z'omwaka guno wabula ne zitasobola kuzannyibwa olw'okubalukawo kw'ekirwadde kya ssennyiga korona. Ekibiina ekiddukanya omuzannyo guno olwaleero kirangiridde nga bwe kisazizzaamu empaka zino ez'omwaka guno. Yakubu bin Hassan ono nga nnakinku mu kuzannya omuzannyo guno agamba nti okubalukawo kw'ekirwadde kya ssennyiga korona kimukosezza nnyo nga kigootaanyiza ekirooto kye ekyokuwangula empaka za Mr. Kampala ez'omwaka guno. Almost mwaka mulamba nga twetegekera empaka ezo era kyatukuba wala nnyo. Coronavirus yatukuba wala nnyo ddala nga wokiwulira era mpulira bubi nnyo ffenna nga bodybuilders Uganda yonna. Bin Hassan yayongeddeko n'asaba gavumenti okukkiriza ebifo mwe batendekerwa ebya gym okuggulwawo kuba embeera gye balimu mbi nnyo. Twawandikirako ku Ministry of Health batuwe guidelines ze tuba tukolerako naddala ffe ba professional bodybuilders. Tujja kugigoberera naye kati tulinda feedback from them. Naye nga twaliyagadde naffe gavumenti ekkiriza omuzannyo gwaffe gwa bodybuilding gugende maaso. Kubanga mu bodybuilding mulimu a lots of social distancing. Omuzannyi Godfrey Lubega ye yasembayo okuwangula empaka za Mr. Kampala mu mwaka gwa 2019. Beka Resabula BBSKATI Ageesigika mu ddiiro